Hadijja Kigozi. My mom, she's a peasant. Ngambye mulimi. Ndina kubifino mame koko zabadde alunda. So, temuneeralikirira mu bintu ebimu. Mwabannumirirwa. Nekyera simwe bakatonda. Nange Katonda akolako ddi ewammwe. Kampala tagenda musobola. Yakamuyingira amuyingidde n'omuliro. Nange Katonda abadde andabirira Saudi. Akyaliwo ate nga nkyamusinza. Hadijja Kigozi musiraamu. Mutemukkiririza mu Allah. Sasa n'omuntu eyeeralikirira obulamu bw'ensi. Kyova olaba ensi ebalemye n'okugibeeramu nga munyirira, nga mweyagala. Mwetiika obuvunaanyizibwa bwa Katonda ne mubweteekako. Hadijja Kigozi kyonna ky'oli Katonda. Bw'aba tasiimye, oba tolina ky'olina. Bangi abavudde mu bulamu bw'ensi nga tebatuuse mu myaka gye tulimu. Banange mulekerawo okukwata obuvunaanyizibwa bwa Katonda mu bweteekeko. Nti yakayingira Kampala agenda muwulira. Kampala ekibaleetedde Kampala okubafuukira ekizibu temwagala kukola. Munyooma mirimu. Okitegeera? Naye teri muntu akola alina buzibu na Kampala oba ku gavumenti. Mw'obutakola n'obutabeera bagumiikiriza. Teri muntu ali bulungi nga teyalwana kubeera bulungi. Obutakola, obutabeera bagumiikiriza, obutabeera na kukkiriza mu Katonda kye kibaleetedde ekibuga okubafuukira ekizibu. Ffe ekibuga tetukirinaako buzibu. Kubanga kibuga Allah yakitwala. Yakikontrolinga. Ajja kitubeezaamu. Ate nga tetugenda kifuluma. Nze kyo kibabulidde. So, muvwemweze ate ekisinza okunkwasa ennaku nti Hadijja Kigozi musiraamu. Lwaki mulina endowooza ey'ekikafiiri? Lwaki mulowookereza Katonda? Ti Kampala ajja muwulira. Kampala ayokya. Nedda ba mikwano nno. Kampala nali mubaddemuko nga sirina kyenina. Era Allah yamunkuumiramu.